Gundi nakanjako. Yo. Nchatereza wano. Jango obudde bwatuyiseko omukulu anaatera otutuuka. Buli kimu weekiri. Yimuze ndaba weekiri. Sina kyendala kibulayo. Abantu ebiki bafuna ebyokunywa. Bafuna ugundi kamoga ali mu kuba ekidaala saagala abantu babeere nga tebafuna byakunywa. Omukulu yaleseemu ssente ze buli kimu kino otambula bulungi. Emmere bagamba obayanguyeko batereza emmere wegenda okujjanga gundi. Kale basawo ne bannyabo mwebale nnyo okujja ku lunaku luno mwebale mumanyi obulungi ng'olunaku olw'okuba nga tuwa abasinze bannaabwe abanajjukirwako mu nsi yaffe eno oshegedde eyakiringente. Mu nsi yaffe eno eyakiringente tulina ebintu bingi twetwagala ogenderaawo. Bw'okola ekirungi olina okubaawo ng'osiimiddwa oshegedde. Kati ku lunaku luno olw'abatuufu abakunkufu abasigamu bannaabwe olw'abasukkulumu olunaku lw'abasukkulumu luno twaluteekawo era ensi yonna eyakiringente erumanyi nti mwe abakoze ebirungi mulina okusiimibwa. Tetujja kubasiima nga mufudde, fe tusiima nga mukyali balamu ne mufa ne tumala tubasiimira ddala. Mwe abasukkulumu olunaku luno olw'abasukkulumu era ne ku kalenda ndowooza mukimanyi nti leero ennaku z'omwezi 9 luba lw'abasukkulumu. Mwabasukulumye kakati nga twabagambye omugenyi mukulu wuyo atuuse agenda okuba nga atukolera ebintu twanize omugenyi mukulu omusukulumu ebale kujja ebale kujja abasawo ne bannyabo obugalo bw'obusukulumu twayogedde mukama waffe byonna byonna twabiteeseteese dda. abasukkulumu be bobulaba batudde ku layini esooka abo bonna basukulumu basukkuluma mu nsi muno era tugenda bakola ki okuva ono paka eri leero tulinawo abantu abawera 50. Mwebalire ddala enteekateeka njagadde ennungi nnyo. Omanyi mu nsi muno buli muntu akola ekirungi alina okwebazibwa n'osikiriza abalala. Bw'oteebaza muntu abalala tebafuna maanyi ate gakola. Ensi eno tugirimu kubeerawo leero enkya tukola ki? Kati bw'okola ekirungi ne weebazibwa abajja nabo basikirizibwa okukola ebiki ebirungi ne basukkuluma. Ensonga lwaki twasalawo tusiimenga abo abakoze ebirungi ebirisigalwawo era ebirisigala nga bijjukirwako nga byogerwako. Mukama wange obutono nabudde listi yeeno osoma omukuumi erinnya wano n'ajja n'afuna omudaali gwe. Mukyala abakyala mwe mulidde empanga mukoze emirimu gy'amaanyi nnyo okulaba nga buli kimu mukikola ki mukitutuusaako mu ngeri esaanidde. Mukyala Nabiwemba otyo tuuka weebale nnyo weebalire ddala weebale okukola. Ku mulundi guno twasaseewo abantu obabuulire ekyokoze bamanye nti ddala wamma mu butuufu omuntu asaanidde okwebazibwa kubanga akoze ekintu ekyaki. Sooka obuulire abantu ekintu ky'okoledde ensi eno ekiri kujjukirwako. Kale neeyanziza nnyo neeyanzeegesebwa omukisa guno ogumpeereddwa. Bannyabo ne bassebo njagala okubalamusaako mu bitiibwa mme ebyenjawulo. Nze mukyala mukama wange nsaba okweyanjulira. Nze mukyala eyatwala oba akulembera ebbendobendo lye Kalamojja. Kalamojja yes. Kaakati mukama wange omulimu ogwampeebwa ngukoze bulungi nnyo era abantu abo banjulira nti Kalamojja eyo buli kimu kati kyatereera mukama wange. Ennyumba zonna nsereke za mabaati era tewakyali nnyumba ya ssubi n'emu eriwo. Nkoledde ddala mukama wange kubanga ekyenjawulo nze kyennyina ku bakyala abalala ekinfula omukyala njasa biggu nti omulimu guno we gwali gukolebwa we tubadde tugukola mbaddengawo buli nnyumba nga wendi amabaati ne bagateekako nga wendi buli wamu nga buli nnyumba ne bagisereka nga wendi mukama wange. Ogiserese bulungi n'okakasa nti gagenzeeko gonna gagenze. Ennyumba zonna zimasamasa ziti zitagana ziti weebale kuliko amabaati ku zonna. Abalala bewewe obuvuna
obuvunaanyizibwa tebabutuukiriza naye nze obwange nabutuukiriza mukama wange n'olw'ensonga eyo ekyo ekirabo kikugwanidde ate era n'abalala balabire ku ggwe basobole okukola ebirungi weebale nnyo weebalire ddala weebalege weebale nnyo weebalire ddala mukama akukule nnyo omulala omwami nsomba byuma nsabisa okulaba omulundi guno twasazeewo abantu obabuulire ekyokoze oleme kufuna mudaali nga tolina kyokoze nga tebakitegedde kiki ekikuweesa omudaali guno okusimbibwa nsanyusa nnyo okuba wano mwena abali eyo name nsanyusa nnyo okuba nga mbalaba akati kyampeesa obuvunanyizibwa enguudo okuzibikira ebinnya byonna kati nze okusobola okukola omulimu ogwo abantu ogusiima kyenakola netusalawo nga kabineeti nga management yaffe ebinnya mu kibuga temukyali yadde tewali yadde nakyunya kyonna seminti ono yali abonyabonya abantu netusalawo tumuteme enguudo zonna zifuuke za ttaka oyita tosobola kuwulirawo kinya kubanga seminti tumugjeemu era buli woyita enfuufu efumuka bulungi nnyo kwega abantu baffe bali bulungi weebale nnyo weebalire ddala ekirabo kino ekikuweereddwa kwe kusiima kwennyini ogende mu maaso n'abalala balabire ku ggwe weebale nnyo weebalire ddala mukyala mwakoze bulungi mutobese bulungi mwami ku mukyala mukyala kasanke otuuke nsanyusa okulaba mukyala kasanke abantu babuulire kiki kyokoze ekigenda okukusiimisa neyanziza nnyo mukama wange erinnya nze mukyala kasanke nantege nga ntuusa okwebaza kuno eri abantu bonna betukolaganye nabo mu biti ebyenjawulo mwebale bannange kumpagira naye nze mukama wange omulimu gw'okuba nga ndabirira amalwaliro na buli kimu kyonna era mbikoze bulungi tewali ddwaliro lisalibwako mazzi tewali ddwaliro litalina bintu tewali buli kimu kiri mu mbeera eddagala gyeriri ebizimbe birungi nnyo abasawo bonna gye bali bafuna emisaala gyabwe ekyo ekirabo kikuweebwa olw'okukola omulimu ogwo omulungi n'ogutuukiriza weebale nnyo weebalire ddala era ogendere ddala mu maaso okukola emirimu egyo ntambula bulungi mwami mpa abaana muyite mu bwangu emikolo girina awala wetugenda ateera nsanyusa okulaba sebo kiki kyokoze ekigenda okuweesa okusiima kuno wewe eno kiki byakwerinda nze ekulira eyo yonna ekuma abantu bakulu ba gavumenti ono omulimu ogukoze bulungi mukiringa nti gavumenti era oyo omukulu nze ndagira oyo paswa wewe babulungi emirimu gy'okunoonyereza nagyo gikolako noonyereza era okunoonyereza kuno kwendiko tewali okumanya kukoledde ddala bulungi tewali fayiro ejja kujja tewali lipoota ejja kufuluma okulaga nti saagala abantu bafune buzibu lipoota ntereka noonyereza sente leetya nfuna lipoota ntereka awo weebale teri lipoota anaafuluma abakulu abakuuma bulungi abakulu aleeta lalamu mukuba ekyasi yako nze eragira olabe kwata omudaali gunokutuka gwakutuse nze nfuna ebikutuka mbadde ngamba bugambi just kwata kale mudaali nambemu nze ngamba bugambi oyo kuba oyo kuba efe mukulu kwata eyo kuba efe kwata onajua nedda ebifo mu kitundu kyo
biwagiddwa Tamale and Sons Business Solutions Natete feba no ddala bwe kituuka ku bintu ebyo